mbuuliza n'abalala bonna abayinza okuba nga tebagenda kusobola kubuuza abali ku kasiti naddala abakyala bayinza kukola batya okujja ku PSFU okulaba nti bayambibwa ne talents zaabwe kuba ennina muno ninamu ne bafilmmakers bwojjeko batheatre bakoze ebintu byabwe netebamanyiwa we bayinza kujja buyambi abasinga bawulirako ku PSFU nga bamanyi nti bagendeyo ne beewola. It will be here. Who was this already? Zombie. Uganda. We have it on yes. Or our money, women want money. Give the woman money. So anyway, I'm very happy to be here. And I'm very glad to be associated with this. When I was leaving home, I'm traveling. I'm actually going to Canada for the Women Black, the Black Women's Network in Canada. I'm their special guest. So I was leaving, I'm actually leaving, but she told me about this sometime back. Nengaba, ngenda kubeerawo. Wakakati time emyaka ena mugenda kundabira nnyo nga supporting a creative arts. Naye tugenda kuteekanyizira ku bakyala. So when you look at this team, ey'abakyala bano abali mu creative arts, twagala tulabe nti abantu batubira omulimu guno nga ekintu ekisobola okuteeka Uganda ku map. Kubanga abantu abasinga tebamanya sente America zekola from their Hollywood. What Nigeria makes in their Hollywood. When they look at our own Ugandans, they take it for granted. So therefore, in a program tekulira y'abakyala ekyali mpya ya Katonya ya 800 billion. Naye ku sente ezo tusazeewo okusetting aside money for creative arts. And these groups like this tujja kuzisupporting. Twagala tubasupporting abantu abadde mu creative industry balina obuzibu bwa studios. Twagala tufaanike with grants to have better studios for the creative arts. Tugenda kubasifanika for training. Abasinga okujjukira mukezi n'oyiye ebibyo nga obyagala. Si bwe kiri? Naye ng'ate abantu babasomesa obeera ne mentor. Omuntu akuyamba, akulabirira. Abamu babeera ba managers b'abantu. Naye nga tamusomanga nako. And then you're managing talent katugimanyi. So therefore, we are going to do that support. And we are going to associate ourselves with this particular events. Amen. Together with supporting her in all the ways possible. I want to ensure that it inspires Ugandans. Oh yes. Badde muntu nyabadde kutumbula abakyala. Ndowooza abasinga mu ndaba. Era every single day from across the world. Mpulira abantu bagamba abakyala kati ate mugaseko ekintu ekya domestic okukwegamba okugyawo obutabanguko maka. Kikulu nnyo. Era omuzannyo guno nja kubayambako tugutungule. Lwaki abaami abasinga twetaaga support ey'ekintu kino. Okujjako omuntu ng'asazeewo n'agamba nti ng'omwami n'agamba I am not party to this. I don't fight women. It takes a gentleman. Okutegeera n'olwekyo abaami tubadde tusaba ekintu kino abaami bakinyigiremu nnyo ate n'abakyala olumu ekireetera abakyala okuba nti bayita mu bino olw'okuba nti abakyala ennyingiza yaabwe ebeera ntini okubeera awaka omwami n'ajja n'omutuukiza kakati sukaali ali luddawo ajja kukuba omusajja talina ssente mu nsawo gw'omugamba sukaali bw'omala n'omugamba ennapi bw'omala n'omugamba eza school fees bw'omala n'omugamba rate kyokka nga okimanyi omusajja ku buli wabaamugobe. Are you getting it? Kati ebintu ebyo ebitinyiro bwe bityo bireeta obuki n'olwekyo twetaaga abaami abayimirira mu Uganda twetaaga miliyoni y'abasajja abayimirira ne baga nti sisobola kukwata mukono gwange ku mukyala ne bwakola ati tumanyi nti olumu abakyala tusobola okukyokereza ne bwakola ati sisobola mukola ki ate n'abakyala nabo ne tubayigiriza how do you manage n'obudaabuda omwami wo nze eri ebintu byenaganda mu maka gange ngeri omwami wange ayogera nze siyomba na mwami wange notato sisobola naye akimanyi ne bwaba yanyize nze muza naye ayogera sikiza akyogeramu bwaba nze anjogerako
anjogerako nnyo ne wabanga amanyi nti alina obusukuyanyiza ennyonyoza era muza ne bwapa ebimu agenda obadde ki kati kye kikunyizisa kiki era nze bampa n'erinnya ery'omwami Ssekayanja akanaakyalanaga omukyala ono mutumye furaha kitegeeza ssanyu omukyala n'ampeekwira essanyu omwami wange n'antuma Aisha mwewaayo bwewi kati n'abakyala nabo tulina okubasomesa lwaki kuba kati omuntu olina okwewaayo noga nti kikyayinza okukola ekiyinza okunyiiza buli kimu ng'okimanyi ekigenda okunyiiza si bwe kiri kakati obanga okimanyi kyajja okukola ekijja okunyiiza it means you're able to stand whatever kuba kyojja kujja kuŋŋamba kintu ki nga sikimanyi you get it you mind women should be taught to love what they have with them olumu abakazi ffe tuleeta entalo nonoonyereza bakawawa bonna bonna gye bali bakawawa gye bali bonna bonna bali mu kukaaba omwami w'omulina amufuddeko akulabiridde amuwanyeko onoonyaki ekyo nakyo mukiteeke mu muzannyo kibeere kiriya nnyo abakazi tukyokereza nnyo abasajja okitegedde ate naffe abakyala okumanya teriyo omusajja ali perfect taliyo mu nsi you have to just love him the way he is period nammwe abasajja mutuleke mutwagalenga bwe tuli bakyala bammwe kubanga byekugenda nemunyonyola temujja bifuna so it's just a combination and then being an example to our children okitegedde ate abamidia abakutte abakwata kati njagala kwogera nammwe twagala eno period yange okubasapootinga mukitegedde era abalimengo bakuja yazetta journalist association media bishop awo bonabona ngenda babiti I want to say to support you and especially women for the men we can also say to support you okay and lastly eyambise Zubeda you're doing a good job I always look at you make people laugh at home kyensubira nti nemusebuuze eyo wenawe mulenyamuuza omanyi Zubeda alina okubanga akulaba nanseka you make people laugh and that's interesting. You know, sometimes you need somebody to put a smile on your face, and I think you're doing a good job. Please keep it up. And to our actors, we're now again a movie. Please, congratulations. Congratulations, you are making Uganda proud. You are making Uganda proud, and I want to commit myself from today. As you do this thing, I want to be part of this journey. We will do it. Wonoma ngokoze ekisoboka nze ndi willing n'okugamba amantambula ne mbateeka ku nnyonyi cu and go places. We need to go places. My program ende y'abakyala emyaka 5 njagala abakyala mbateeke places oyo okulaba abeeta baserebu naye nga teba olina okukaba okulinyisa akanyonyi no. We need to make our women visible and we must make you visible. What you are going to between the Yiino convention, where can you get our fellow Ugandans to go and? No, any of it you will be like see what she did. And they are much more simple no matter what food or you don't know how many food is a program we are in. Kabuli and no matter what new sente ozifunamu. No matter what DP ozifunamu. No matter when Nari was scholarship. I look at talent. I do not want politics. What was the top politics? They will sente. You will benefit from my program. It's a government of Uganda program funded by the World Bank. It's a grant. It's free, it's not alone. So it's for everybody. And I hope that we can all benefit from this. Hakati, Simani, unless people have questions. But yes, I can answer and then I'm able to prepare for my journey. Thank you. Okay, akasera kange tekannatuuka okwogera naye tekiri dokita atuwaddeyo obudde butono agenda kutambula namugambye mweganya naye dokita yasalawo olw'abakyala abali mu creatives agenda kutuwagira era njagala okwebaza dokita nga tannagenda nti neeyanziza nnyo neeyanziige my team is happy olwakolera kutandikoposta obwedda bambuuza dokita nga tatuuka ne bagamba ajja dokita njagala okutegeeza nti theatre yaffe yagwa naddala ffe bavubuka abaana bagezezzaako okustaging emizannyo tebafuna audience abaana bagezezzaako bataddeyo ssente abalala baddeyo byalo naye nga talent balina tebabawadde opportunity
tebabayigiriza nti audience baginoonya batya. So theatre abaana badduse tetukyalina bangi boolaba wano omuli Sunny omuli ba Stuart abo ba comedians naye baali mu theatre naye mu theatre teri kasente kati badduka mu comedy kubeezaawo z'amangu. Tubalinawo wano abalenzi we bali abawala kituzibu wali amangu okugenda mu comedy abakyala naye nze ng'omuntu nasalawo neŋŋamba theatre wenyimirira kuba theatre wendeeta omuzannyo nga guno Dr. ogwa domestic violence gukwata ku mwana gukwata ku musajja ajeeka ne gukwata ku mukyala. Nzikiriza nti okuva covid bwe yajja domestic violence yeeyongera neŋŋamba ng'aba theatre tuli basomesa ate ng'omukyala abakyala be basinga onyigirizibwa ne domestic violence kuba abakinya physically abasajja psychologically. Era ojja kusanga nga mu rehab gye bali abasajja naye nga abakazi babakinya. So ne tukkiriziganya ne bannange bwe tuli ku ttiimu nti nze ng'omukyala I would spearhead this. Ne twatandika ne skits ziri ku zitambula buli wamu eza Kitonsa za advocating for domestic violence. Theatre tetuzannya bya buwemu tetwesittaza bantu wabula tusomesa eggwanga naye tetulina buyambi. Otegeka omuzannyo nga guno bwa akawunti yo yonna n'ekala n'omaliriza nga abazannyi abo bawaddeyo omwoyo gwabwe tubasasudde. Tulinako abasajja abakulu abafumbo tulinako abakyala balina abaana naye nga tusobola n'obakolera ebirala kuba nabadde njagala nnyo bwe tumala omuzannyo guno abakyala tulinako workshops za nnaku 6 okubayigiriza ekintu kino bakibeeremu ng'oggyeko passion naye babitegeere babiyige. Ennaku 6 tugenda kuba ku National Theatre nga tubayigiriza ne tulondamu abakyala abamu tubayigirize tubagambe nti besides theatre twetaagayo akantu akalala. How do you see guys nga tukoze pads abantu bazeetaaga eyo karamojjawa tusobola ozituna netuziguza organizations ne tutamba mu talent zaffe naye ne tusigala nga bwetuli nga tukola. So njagala okwebaza Dokita okuba nti otuwadde omukisa guno n'otuwuliriza ate ne weewaayo okulaba nti otusapootinga. Nina abantu bangi abandi emabega abantunuulidde nti ogenda kukola Serena naye nga tebamanyi wajje tugenda kujja kasente. Nze nekwatamu nzenna n'enkala naye neŋŋamba theatre erina okuyimirira. Kyetuva twasazeewo ne tugamba katukomewo ng'abavubuka tuyimirize theatre edde kuba ffe tukyajagala ate tukkiriza tukyasobola okuleeta abalala bangi abaliyo ayinza okuba alina talent naye nga tamanyi wagenda. So bonna ne tubayita okutandika mu ennaku z'omwezi 12 bajje basome ku bwereere. Twafunye ba facilitators abatuyambyeko okuva mu nsi ez'enjawulo nagezezzaako okunoonyanoonya ne basalawo bajje bakadde mu industry naye babaddeyo naye ng'ekyabo kye baagala kuba mu theatre naye nga tebalaba wakugenda. Bwe twatandika okulanga twateekayo moto ejjudde kitegeeza Dokita kyogenda okukwatako kyamaanyi abantu be bali baagala ate abakyala baagala. Kino ekintu kya spearheadingiddwa abakyala ono piddi wa radio for omukyala bwe yawulidde nti kiri ku domestic violence najja. Tulina issu kyawo omuyimbi naye mukyala akuba gita Nokia maneja wange mukyala. So ffenna abasinga bali ku ttiimu bw'otunuulira ttiimu yaffe bonna abasinga mu bakyala. So njagala okwebaliza ddala. Ekibuuzo kyange mbuuliza n'abalala bonna abayinza okuba nga tebagenda kusobola kubuuza abali ku kasiti naddala abakyala bayinza kukola batya okujja ku PSFU okulaba nti bayambibwa ne talents zaabwe. Kuba ennina muno ninamu ne bafilmmakers bw'ogyeko ba theatre bakoze ebintu byabwe naye tebamanyi we bayinza kujja buyambi. Abasinga baawulirako ku PSFU nga bamanyi nti bagendeyo ne beewola nti looni kati batyayo. Kati nsaba otunyonnyolere bulungi nnyo bakitegeere bamanye nti wazze wajjidde ddala. Any other question from the media? Okay. Yes. Kakati, maybe what's changing okukola? Nsobola briefly okugamba kiki kyetukola naye biki byemusobola okufunamu ebirala. Ekitongole kyenvaamu ekya Private Sector Foundation Uganda kirina programs nnyingi nnyo nno ez'abasajja n'abakazi.
era emabegako nalinkula ngenkola nze nakolanga endala bagitanga STF nga nfandika scaling era nenfandika kuwalo benayambako gye nagenda abakola makeup wa films some organization nababako ku sente I think even kunta films abakunta those ones also applied naye eno program gyenina kati gyemanaginga y'abakyala ya myaka 5 naye program eno wetugamba abakyala tetunulira mukyala yekka etunulira omukyala ng'aliwo alina bizinesi yagiregisterinze batagiregisterinze etunulira omukyala nga bizinesi ye akola n'abaami oyinza okuba nga gwe okola omulimu gw'olina abaami b'okola nabo wansi either they are cameramen, they are directors, they are what they can benefit oba etunulira ebibiina muyinza okuba n'ekibiina kyammwe naye nga mulimu abakyala n'abaami naye nga tujjamu abakyala and a few men alright bwe tuba tusapotinga kugyenjogerako tukola ne ministry of gender sapoti gye tubawa ya mirungi nga 4 sapoti esooka nze gyenkulira nga ngikolako directly ye muntu yenna ng'alina ekintu kyakola omukyala nga kibaamu sente minus even newaba nga si creative art. The reason why I'm emphasizing creative arts is because ebiseera ebisinga babeera bira ne babeera nga boogera manufacturers simanya agriculture si bwe kibeera so if I say that mujja kulowooza nti temuliimu kyobalaba kyenkozesezza kati omuntu yenna yenna bw'abanga nze n'agamba nina kyenkola naye ekintu kino kyenkola njagala okwongeramu obukugu njagala okukitunda kankozese ekyokulya yokezere mu creative art ojja kusanga omuntu ng'akola omubisi naye omubisi ogwo ng'engeri gyagukolamu oba yogati naye nga engeri gyagukolamu obutalwawo tamanyi we bamukola n'agamba senga afuna omuntu ansomesa n'enkola yogati omuntu nayinza okugenda marketing food science oba ku URI ne bamusomesa oba n'afuna omuntu yenna n'amusomesa kati tandika nti nze creative art njagala kuyiga bukugu si bwe kiri bwe mmala ne ŋŋamba yugati ono njagala nfune UMBA certificate owulira kati gwe artist oyagala copyright si bwe kiri era nkisasulira okeera ku makya n'ogamba mmaze naye nandyetaaza certificate eya UMBS nteeke ku mazzi gange oba ku yugati yange bagenda kugamba wetaaga kino na kino it's expensive but we will pay for it for women omukyala ne waabazze bajja kugamba Zubeda waregisteringa company URS basaba ebintu bingi tujja kuyamba obifune for free is not alone bw'onooba omaze okukola yugati yo omaze okoze firimu yo nga bw'ogikoze kati ng'oyagala gimaketinga it is expensive we give you a grant for that kasita otulaga nti kigenda kwongerako sente bw'obulamu bwo bugenda kukyuka ng'omukyala mukitegeera bimwana kati nze olulimi olwange wamwekulaakulanya saagala kujja kunyamba bonnange bonompa sente anti kakati ngenda kutwala bannamwandu bangi bawere ate babeere bwe bati no njagala ongambe nti nze bwobanga okuwadde sente nyabo ogenda kunyamba bizinesi yange mbadde nyingiza omwaka nyingiza miliyoni 5 nja kuba nyingiza 2 mbadde nkozesa abakozi 4 bajja kwongera bafuuke 10 owulira mbadde firimu zange zikomaano nezigenda kukola ki kati nzaawo mba nkola ku project those are my performance indicators kati kitegeeza nti ne marketing musasulira ne waba social media ne wabeera nga bw'oba otadde proposal n'ondagabulazi nti senga osasulira ebirango senga onyambako n'osasulira nengenda mu conference eno kijja kunyamba I'll pay for your ticket I'll pay for your visa ne padiye mujja kukuwa obeere nga ofunye wano ogenze naye nga munaku kwa dola zonge ebikuyebe for free era ebintu bino njagala mubikozese and I want this meeting to be a testimony when I do it kubanga nfandize nnyo abantu ki kino kikoledde ebbanga ddene lwakuba ffe abatabeera mu showbiz tubeera hambo era saagala nyoza ebintu ebyo byaki mulisamuza njagala nnyo obulamu nga buli simple nga gwe ekintu kyokola n'olwekyo omuntu oyinza okuba nga okola abakwata cameras oyagala genda bulayino mu bizinesi endala
ne bw'obeera ng'obadde mu creative arts naye n'ogamba twagala tutandika essomero. We even fund education. Twagala tutandika okulima. Twagala tutandika okukola pads. Kati ekyo ky'ogamba ekya pads. What do you need? Byalaani. Ng'abantu bandaba, I will pay, the program will pay for you. And this is the tubadde testimony. I want these people who motivating abantu abalala. Abantu njagala mutegeere nti programs ziri eza government. Ezijja nga tezirimu byabufuzi. Naye ebiseera ebisinga tetuzikozesa. Ne tubeera mu kukuba mwagala jjerebu nze sibeera mu jjerebu. That's why my talks about development. Mukitegedde? Kakati oyinza okumbuuza nti bwe tuba nga tulina omuntu ng'avudde Nigeria oba US twagala ajja atuyambe tujja kumusasulira ajja abasomesa. Tujja kusasula fiizi z'abaana abasabye n'etiketi n'okusula na buli kimu n'ezaala abasomesa. For as long as munaga nti bye musomye mugenda bikozesa. Mbadde njagala nnyo muyite bwe muba nga muli organize mu association yammwe bwe muba temugirina mu kikole. Mukitegedde? It will be easier for me to support you. Kubanga omuntu kinoomu bye naabankusabye bijja kulemesa. Kuba nange ntyalina okuteekamu sente n'obula. Abantu mubula. Kati ngenda Canada naye eriyo abaninze, abantu banninze bannayuganda e Canada. Naye abamu abaninze nabasindika myaka 17 mabega nali ntwala abantu ebweru. Ne mbaweereza bwereere. Visa tebasasula, tiketi tebasasula, ne bagenda naye tebadda. Ne babula. Naye kati balina kubajuliza nti omukyalo oyo kye yatukolera sikirabanga. Mbadde nkusaba bwe musasulira n'ogenda programu togyonoona. Genda odde oyiye kuba otambulako soyinza mukima. Kyobolawo nti lwaki njagala association nti muba mubafiiriza. Programu ya myaka 5. Bweba naafandirayo luutu esooka oli n'atadda baba bafiira bwefandira omuntu n'atadda temudda. Kitegeeza kuba mulina okulaba nga bannammwe amujja kudda sirinako busima. Mukitegedde ekirala tulina program Ministry of Gender component gy'eridinga bagenda kuyambako okubyutinga bekomitinze edda mu theatre gye muzannyira emizannyo waliwo facilities nga abakyala tezibayamba kukumira baana kukyusa dressing facilities changing rooms bagenda kurenovatinga. They are committed to do that. Kakati ekyalooni biri byensoose okwogera byonna si looni sente zabwerere si zabusa naye twasazeewo tulinayo sente biliyoni 2 za loonsi z'abakyala naye nga basasula amagoba amatini ennyo. Kyensuubira nti gayinza okuba 10 ku 100 buli mwaka oba ekinene ennyo 12 ku 100. Ng'omukyala ogenda mu bbanka yo gy'okozesa n'obagamba njagala sente ziri ez'abakyala baziyita kulo zenjagala. Kati ezo sente ozifuna mu magoba amasaamusaamu oba bw'oba oledde ng'obadde n'ebbanka yo ng'olina looni tukusasulira interest. Tusasulako kubiizaamu buli kikumi ku interest gy'olina okusasula n'obeera nga looni bw'oba ogifunye. Kakati abaami kimanyi mugenda kati kubeera n'abakyala mwogere nabo bulungi si bwe kiri. Kakati abakyala abakuliriza badde mbasaba abaami abasinga twabagambye nti bizinesi tuwaza abakyala balina 51% shares. Kati abaami kimanyi bagenda bawa emigabo n'abaana bammwe mugikkirize. Programu wette mukkiriza gibaddiza mugitwalire eddala wanje nti abaami bagenda kuba beeyagaliza kuba baagala ssente. Abasinga kye bagenda okukola bagenda kugira emigabo bagiwe ki abakyala bamitinga requirements si bwe kiri. Kati abakyala bagambye bwaba bakikoze kuba manyi bagenda kikola ate tugenda kukitegeera temukkiriza ku migabo kuddamu gibajjako. Bwe baba agikuwadde nga mulina ekibizinesi ng'ali takikuwanga agikuwe ne muwalawo bwamala era ogisigaze kitegeeza nti oba osigaza stake ku bizinesi eyo. Mukitegedde mukwano. Kakati ekirala tugenda kuyambako abantu bonna mu Uganda 100 abakyala abanaabira ne ideas nga nnungi bajja kufuna mu 1,000 zabwereere.
bw'obanga olina ekintu ky'oyiya ng'omanyi kyanjawulo nga kyanjawulo tugenda kubasaba muleete ideas ezo. Abaana babasinza abantu 10 ne wajja kufuna minimum million 10. Obufuzi kibaddewo emyaka mingi. Omugenzi James Mulwana ye yakitandika n'atuukirira gavumenti ne tuyamba n'ekitandika nga kyo kitubulira abantu abakola emirimu egivaamu ssente. Kati olw'okuba tukola n'abantu wa ssente bangi tubeera ne guidelines nyingi. Tokwata bando n'enjiwa omuntu nti gundi kwako nedda. Ne bwe naaba njagadde okubasapootinga kujja mubulire kye mwagala. Okitegeera bwe kunaaba mugambe nti ffe twagala promotinga firimu yaffe twagala kuleeta ono ebintu ebisinga wepeereddeyo bayinamu otubulira byoyagala ne tubisasula. Mukitegedde ssente eza looni ozeekwatira bw'oba oyinza miliyoni zo 10 tuzikuwa. Okitegeera kakati bw'oba ozeno nga nti njagala kamera ya miliyoni 4 oba oyagala ssente oba kamera bwe mangi kugulidde oba manja kitugenda okukola. Okitegedde ddala abaagala sapooti yaffe omuntu ono gwe mwagala nokubanga muleese omusomesa tujja muwa ssente zammwe ajja kujja gayitinze nvudde Nigeria nvudde wano njagala wulpe okay oyagala looni kuzira eza looni zembagambye ku interest rate genda mu banka bazikuwe. Okitegedde bw'obeera nga omuntu ogambe nti njagala kutumbula njagala genda Canada pozinga pajeemuyoyo yemukuwa kubanga oba olina okulya n'okusula ezo nzikuwa naye ebintu ebisigadde wulumanegi lwaki tetwagala abantu basiba ssente ezaffe era tugenda mu parliament oyagala tutandika ogamba nti Yasiini bamuwa ssente n'abula nazo ewaffe tebitera kubeerayo ndowooza mubiwulira mawulire. So we try to safeguard people kubanga abantu basinga accountability batawaanya. Kati tetwagala nnyo okumanya ekizibu kyo kiki nti kino ekizibu kyange ekintawaanya njagala kukola firimu yange abakyala balina ennyimba baagala okuzikola njagala mbasapootinge oli ako gamba otukola meka we pay for it oba oyagala ki